Omoloka eno eri waggulu bagiyita UAX musanvu abiri mu emu esi bangambye batukomedde yangu wakona kayagala kukasula alina omoloka eno UAX musanvu abiri mu emu esi yangu wako waggulu toka ku nkuba akumolokayo okubeeraza okujja bulungi ku lwammande era mali Hassan mwebale nnyo mwebali eddala baata kyalogera naye nga nina abantu bengina okwebaza naddala omukyala eyazaala nammande naye tumulina waali mama kira tewooli oba olulunda bandiyimiridde abantu ne bakulaba omukyala yazaala ono omwana afuddewa yewayo yewayomakasira tebana omusobedde tobayo ne bwatuula njagala omulala omukyala we gwabadde abeera naye kati naye ayimirire waali kumulabeko mumulabe omukyala we gwabadde abeera naye jangu wana abantu bakulabeko tebakawedde kufuna zadde babiri ne babadde baagalana nnyo muntuwe nnyo muntuwe nnyo bawulireko kajjangu bakulabe wooli toyanze nyongera okwebaza abantu abanyambyeko ku mukolo guno bannange nze sinakwata mu nsawo yange yadde ekikumi yadde olwataano muganda wange Taasi Umaru Haji Burwadda baganda bange bonna abaddembe Masuudu famire n'abalala abafamire ya Madamu Esther Pumuza Haji Moses Lumala
bwe bakoze omukolo guno gwonna n'abalala basobole okuyambako tusobole okumenya kuba bangi. Tetunnakwatako yadde 10 mu nsawo yadde olwataano tetunnalukwatako mu nsawo yaffe. Twaha ne famire ya Haji Kasaka kuviira ddala ebintu ebyabaawo bakola mpaka leero tetunnakwatako yadde olwataano. Baneesaba mubakubire mu ngalo ez'amaanyi. Njagala twala akatusajja nakwebaza bonabedofyonganya mukolo naye yabavubuka mu ggwanga atukoledde omulimu gw'amaanyi ensonga yaffe